nkuwulira tosobola mukwata ng'ali mu buyinza kuba yalina obuyinza sigambe ng'ali mu ntebe abantu yabo mafune ng'ali mu buyinza oyinza okuba ng'oli mu ntebe naye nga tolina buyinza ng'era bakukwata obana ko bakategedde towuliranga ku mawanga ge beefuulira omukulembeze ali mu buyinza era ne bamutwala mu kooti kati obuyinza omukulembeze ali mu ntebe naye talina buyinza ali mu ntebe naye nga talina buyinza so kati obuyinza butambulira mu state osekeera nkuwulira era Rockie bwe bagamba nti Rockie Uganda versus Rockie Manoki obuyinza bwe buba bukulumbye awo nti Lubowa ne bwoba wakubye omuntu bw'otuuka wali bajjako Lubowa ne bagamba Uganda versus kasito owulya omusango guli mu Uganda versus obuyinza buba bukulumbye era ogwo omusango oba olina okuba nga ofunye balooya obanga nga naawe olinamu omuntu w'obuyinza obuyinza ne bulwana asobola okulwanagana n'obuyinza ne bulwanagana paka we bukaanya kyobaga General Otafiire bw'ayogera towaayo gwe kikyo kugaba kweyogeza nti Otafiire ayogere naye kanjogere abo balina obuyinza balina Salimu Sale bw'ayogera obuyinza oba buyisanganya Mama Janet bw'ayogera obuyinza buyisanganya President Museveni bw'ayogera MK bw'ayogera owaayo mpole na bano bano abali okumpimpi awa balina anti beewola ku buyinza naddala beewola ku buyinza kubanga aliwo bakuwa ku buyinza nga baminisita naye ate akuwadde obuyinza asobola bukuggyako essaawa yonna kakati tuli ku kintu eky'abantu balina okutegeera ani gwe tugenda okukwasa obuyinza era obuyinza buno waliwo omuntu atambulira mu kisiikirize ne mu kifaananyi ky'obuyinza nga bw'oyinza okulaba wano nti bw'olaba Rockie Lubowa Kyemba waali owulidde gundi ayogedde ati Rockie si yayogera nga lumu bwe yayogedde ne baga nti oyo lumu si yayogera waliwo ali kwogera onarebo lumu yabadde ayogera naye bano abakuba tooki ewala abategeera ebyobufuzi ne bamanya nti si yayogera nga bw'olaba Mufumbiro Mufumbiro baba ayogera omanya nti Manya Kyagulanyi yayogera gundi Ssenyonyi baba ayogera Manya Kyagulanyi yakola ki yayogera kubanga mu kibiina kya Nuupu alina obuyinza obugaba zikaadi obuyinza obugamba nti kati gwe ekibiina gwe kirabika kikulimika kankuggyeko buvunaanyizibwa bano batambulira mu kisiikirize kye kati alina obuyinza agaba buvunaanyizibwa naggabanyiza ku buyinza nagendo olina ayimira mu lujjudde n'agamba nti nnyimiridde wano mu kitiibwa ky'oli kaakati obuyinza busobola okulwanagana era obuyinza butandika okulwanagana gwe bakaddeyideyi badda ku mabbali mutandika okulumwa kuba buyinza obbayoleramu kati waki nkikuleetedde nti Kyagulanyi Ssentamu bw'atandika okulwanagana ne General Yoweri Kaguta Museveni nkuwulira eggwanga lifuna tesiti y'obuyinza obukambwe bw'obuyinza abantu bajja kusibwa abantu tiyagasa ajja booca tiyagasa ajja kkubwa ebyenfuna bijja kuziŋŋama amaduuka g'abantu gajja kugalwa kasita obuyinza butandika okukubagana kyekimu n'omuntu ng'alina obuyinza ng'alina famire erina obuyinza bwetandika okulwanagana esente zisoogwa akatale ebyenfuna ne byononeka buli omu abaawo ebiragiro ebyenkulaakulana ne bifa kano bagezi buka bajja okategeera buli lwolaba ensi ng'ebyenfuna bitandise okugwa okusiba abantu kweyongedde waliwo obuyinza okutta abantu kweyongera okusiba abantu batali musango kweyongera ng'omanya obuyinza butandise okulwanagana ate munnange mwattu nno obuyinza buba bulwanagana gwe tobulaba olaba nga kibuyaga akunta kiba bwe kityo mubeeraawo naye nga abantu balwana era omuntu alina obuyinza kyangu nnyo okweyambisa obuyinza n'alinnyirira eddembe ery'abalala ate nga tagambwako ate n'akola kyayagala n'agenda bino abantu balina obuyinza kyovula baŋŋamba bwe muba mulonda nga mulonda ekigambo kye bayita buyinza mulina okwegendereza nnyo okulonda obuyinza n'abantu abagenda okugabanyizibwa ku buyinza
kati baani abagabanyizibwako ba MP ba speaker ba vice president ba kansala ba mayor ba RDC ba DISO ba PISO ba RPC ba DPC ba OCCID OC officer in charge regional CID bano bonna waliwo abawakubuki ku buyinza kakati wabirawo obuyinza nga tebuli mu ntebe naye nga ate busobola okuteekawo embeera esobola okuleeta ebizibu eye opposition oba abawabula gavumenti. Abantu bantegeera bulungi nkuwulira. Kakati bw'oba olonda totunuulira ssente tunuulira ani gwe ngenda okuwa obuyinza agenda okusitula embeera yange. Otegedde nkuwulira ani ekira nabagambye ekigambo power nti mwe abantu ba bulijjo muyina amaanyi era mugaba obuyinza obwo muyinza obugaba mukuyiwa omusaayi nga NRM bwe yakola ng'ejja mu buyinza oba ne mbugabira mu kalulu mu kalulu oba ne mugamba nti bano bonna tubakooye okusinziira ku kino ne muyinza okuyita mu kwekalakaasa okw'omuggundo ne mugabirwa gwe mwagala obuyinza abantu ne bakuŋŋaana ku nguudo ne mutwala obuyinza ne bagamba ne bawamba obuyinza bo bennyini abantu ne beekolamu omulimu okwefunira omuntu waabwe gwe baagala nga bayise mu kwekalakaasa ne babeerawo obuyinza obugabibwa nga mugamba nti kakati tujja kweyiwa ku nguudo katugende mu kalulu katugende tukwate emmundu musaayi olwo ne bakwata emmundu kati ku musaayi kugaba buyinza kati obuyinza obuyise mu musaayi n'obuyinza obuyise mu kwekalakaasa omaliriza nga gwe muwadde obuyinza alowooza abayamba buyambi kati awo ngenze ku kintu ekikulu ekinusi kati obuyinza obuyitidde mu kalulu bubeerako n'endagaano era ng'otambula osuubiza abantu bo bana nja kukola kino ne kino ne kino. Kakati nze nkulekedde ekibuuzo gwe wooli wootudde oli mu buyinza bwaki buyinza obwayita mu musaayi buyinza obwayita mu kwekalakaasa ng'era mulimu omusaayi oba obuyinza obwayita mu kalulu. Obuyinza obuyise mu kalulu omukulembeze abaweereddwa obuyinza obwo aba yeeguyanya abantu kuba essaawa yonna babutwala kubanga essaawa yonna dda bw'aba takoze bulungi baba mujajinga kati wabyera byemulaba byendaba sikitegeera akadde katuweddeko njagala okwebaza Ronnie okuva Bugembe oli ku evening drive gatako Ronald Kakayire Bugweri mwebale kubanga mwekuumidde ku NBS radio twebaza mukama katondolo lunaku olwaleero so pain aid kapiso mto kuluma binywa bikuluma mbirizi kuluma mugongo kuluma abakyala bagenda mu nsonga zibaluma weyambise pain aid capsule ate banafa bajena kofu oyina senyiga oyina allergy oyina thematic cough oyina sore throat nga mulimu amababa mu mimiro genda weyambise jena cough syrup genda mfamasi kuli okumpi ekino kitambuze nsigadde nga nze Lubowa Kyemba omulonka buye mulinde